Atenderezebwa agulumiswe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizza bakika mu biti byammwe eby'enjawulo wepo ne bazzukulu bajjajja mu mikutu egy'enjawulo mbalamusizza nnyo wepo nate nkomyewo olunaku olwaleero okusobola okubeera nga nnuŋŋamyako eri abaana ba Nnambi n'ekintu wepo n'obugattiro obutugatta mu bumu obw'obutonzi bwaffe mwe tusibuka mu kitangaala n'okwagala ng'ekitangaala ye taata ate ng'okwagala ye maama. Buli kitangaala kye kikola omuzimu ogutudde buli muntu ate ng'okwagala nga kwe kukola emmeeme weewaawo nga byonna obeera obigasse nga kye bayita love light. Nga bulijjo ebigambo bye ŋŋenda okwogera nsaba obuuze omutima gwo n'emmeeme yo n'omuzimu gwo oba gukkiriganya n'ebigambo bino by'ogenda okuwulira oba nedda bwe bibeera nga gugaanye nsaba obisuule mu kasasiro kubanga buno obulamu bubwo ate n'ebigezo bibyo era nga tuli mu kaseera ak'akamalirizo gye twandiyise nga PLE oba ge twandiyise nga katugambe university bwe tubeera nga by the way tuli mu stages ez'okusoma tuva ku stage eya primary eya secondary katugambe nga tukozesezza okusoma kwa Uganda tuba tuva mu secondary kati oba oyingira university naye nga this time oli free okukola by'oyagala kuyambala engoye eza leisure nga bw'oyagala era nga university webibeera naye secondary omuntu alina restrictions ezibeera zikuteerwako ku university oweekontrolinga obulamu bwo naye wano babeera bakontrolinga so yeeyo freedom eyatuweebwa kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka era omu ku baba wange wano ali South Africa yaweebwa obubaka nti nga tuyingira mu 2020 nti abaana b'abantu baweereddwa obwetwaze weewaawo buno bugenda kubeera bwetwaze ddala ate nga si bwa nsi nga we tubadde tukitwala nti independence ya Uganda oba independence ya Kenya oba ya Europe eno bugenda kubeera bwetwaze obwa buli munnamunigina obwa Katonda bwo okubeera free era gye tulaga tewagenda kubeerawo boundaries eri omuntu era omuntu tajja kubeera ng'asaba lukusa okusobola okubeera nga yeetayaaliza mu sseŋŋendo eno n'okubeera ng'ogivaamu ng'oyita mu potholes si rockets nga bwe bazze bakudyekadyeka mu mulembe ogw'ekizikiza omwawa weewaawo nga newankubadde bantu bangi abalowooza nti bajjajjaffe bali mu tekinologi endowooza omukadde naye tekinologi ow'abajjajja buli hierarchy buli woogejja mu hierarchy ne tekinologi okubeera mu advanced so ffe be tulowooza nti babeera mu ddungu ate yeffe tuli mu ddungu kubanga tuli mu kizikiza weewaawo olwaleero njagadde tusome ku 7 seals oba ze tuyita
enzizi omusanvu ez'Obwakatonda. Zino enzizi njagala zibeere nnyongereza eri methods z'enzizi embasomesa emabega ez'okuvisualizinga light, kubanga kati ekiseera kino kye tulimu tuli mu kiseera ekisembayo ekya kye tuyita ekitangaala ekya obukristo oba ekya kabaka bulamu okusobola okubeera nga akoncludinga ensomesa ye gy'azze asomesa over okumala ebbanga n'ebisiibo lye tubadde tumala wano mu billions of years, nga tuli mu lugendo luno. Yeno yenkomekerera y'essomero, era nga yatusaba tubeere nga tukozesa amaanyi ag'ekitangaala ekya zaabu nga tussa kitegeera. So laba nga ovisualizinga ng'ossa ekitangaala ekya zaabu ate nga w'okifulumya, then era funayo akadde osse omukka ogwamusoke, naye guno omusobola ogukozesa nga mukola eri technique gye nabagamba ey'obulamu obutaggwaawo. Naye zino techniques nzibagamba musobole okubeera nga at least mubuuka incarnations oba okuddanga cycles ez'okufa ez'okkomawo n'ogendako n'ofa bw'otyo. Waliwo abantu abayina emmeeme erowooza nti omuntu tayina kufa. Okay, asobola okufa naye obeera nga ojabstaninze no increasing amasannyalaze go okubuuka omutendera ogwokuna ogugattaganya obutonzi bwo obwamaama ne taata, kikuyamba okubeera nga this time tekibeera katala nti oba olina okuincarnate ng'okomawo bukomi on your free will ng'olina mission ebeera ekuleese ate n'omala n'oddayo. Kitegeera nga we tunaagamba nti omwana owa university ayagadde okugendako ko asomeseeko mu ssomero oba alage abaana ekyokukola naye addeyo, aba abeera ne freedom, abeera tebamusalirawo nga wululi we kibeera kibadde, obeera omwoyo gubeera gwa advancinze, ekitegeeza nti n'owoofiira bw'oti obeera odda mu hierarchy eyo kubanga obeera oseetinze obigezo byo okujja just kuyamba then oddeyo. Kitegeera ate mu cycle nga bakatonda tutandikira ddala kuva mu mayinja, w'ova mu mayinja n'odda mu ttaka, era obeera cycles ezimu ezikola obutonzi bwaffe. Kati w'ova mu ttaka n'obeerako n'omuti, bw'ova ku muti n'otandika okubeera ng'oevolvinga omwoyo guli omwoyo tegukyuka naye gubeera bagutandikisa ku stages eza wansi gusobole okuexperiencinga obulamu obw'enjawulo, then n'obeerako ebisolo, kitegeera, n'obeerako ebinyonyi, n'obeerako ebyennyanja, n'obeerako ebyewalula, then n'omala n'oadvancinga n'obeerako mu muntu, naye nga just ebeera nga uniform, naye nga guli omwoyo gubeera gwe tuyita obulongo obuleberye tebukyuka, bubeera era bwe bumu. Oba okitegeera? So techniques zino zigenda kuyamba kubeera nga ojabstandinga okubeera ng'ozuukuka oba nga oleme kudda mu circus eya incarnations ez'ebika ebyenjawulo nga we twasomye ku musomo oguwedde. Obeera okuze ng'oyingidde university, naye ekisinga obukulu nsonga z'abajjajjaabo, naye
ensonga lwaki tubasomesa kino nti at least baataddewo omwaliiro nti abantu mu kifo ky'okuddamu emitwalo 2.5 basobole okubeera nga bayimusa amasannyalaze gaabwe bakatonda basobole okubeera nga bayimusa amasannyalaze gaabwe mu kuyimusa amasannyalaze gaabwe newankubadde babeera bayise era waliwo punishment egenda okuweebwa abaasuula ensonga z'abajjajja bammwe. Ekyo kyo njagala mukitegeere. Era akaseera akajja mu maaso mu mwaka guno akatali wala we muwulira ebyama eby'abantu ababadde batakwatawako mu nsi ababadde mulowooza nti nno mubasinza dduka mbagirawo dewaka. Ebiseera ebisinga nziraawo nenseka ne ŋŋamba abantu bakyazannya naye amazima mugenda kulaba abantu nga bakampinze ku bijja byewaabwe. Okumala emyezi ng'abuuza bubuuza jjajja omuyagala tukole ki si yemwe mubadde mu bitya. Allah kale katulinde. So zino techniques ziyongererezeeko just buyongererezi tusobole okubeera nga tukula kubanga at least kibeera better okubeera nga bakupanishinzeeyoko okumala emyaka oba 10 oba 2 ng'oli mulwadde kubanga there is a raid egenda okubeerako abalwadde abo abazze then abamu aba decidings okubeera nga basaavinga ekizikiza bo bagenda ku experiencinga ensi nga ddala bagiraba eggwawo nga bo era emyoyo gyabwe gituuzibwe gibuuzibwe muyagala mu experiencing evil on another evolution oba muyagala tubazeeyo wa taata ne maama babooze muddemu cycle empya. So kunaabeerawo kusalawo kwabwe y'ensonga lwaki mulaba abakulembeze bagenda batestinga institutions ez'enjawulo ebeere confirmation eri bakatonda abatudde mu institutions ezo ng'obulamuzi obusembayo eri obulamu bwabwe kubanga obudde tusigazza butono. So oli waddembe okuwakana naye kyekiseera twetereze ffenna abaana ba taata Tonda ne mama Namugereka. So osobola okwesa omukka guli ogwa musoke okusobola okubeera nga okwesa tekiniki eri ey'obulamu obutaggwawo eya 8 okwesa oluzzi olwokuna oluliko green ekifaananyi ekyo kyengenda okuteeka ku vidiyo oba kyempereza ne ku WhatsApp wano olukozese okubeera nga okola cycle y'obulamu obutaggwawo. Ebintu bino mubikole buli lunaku si kukola mulundi gumu kikole buli lunaku nga wooyimusa amasannyalaze go kitegera nze no bino ebintu okusobola okubeera nga nkola buli lunaku temulowooza nti nsomesa ebintu nga sisoose kumala kubitestinga babimpa nembitestinga nensobola okubeera nga mbibatuusaako nga at least mmanyi effects kitegera. So kikole buli lunaku kubanga abalya mmere tuyagala nnyo ebyamangu bifa mangu. So processes zino zikole buli lunaku weereza ekitangaala eri ensi buli lunaku paka we tunatuuka ku lunaku mulindwa olutali lwawala kitegera. So mu kifaananyi ky'empeereza kirimu enzizi ez'enjawulo ezikola obwakatonda bwaffe. Mulimu enzizi ez'enjawulo ezikola obwakatonda bwaffe era nga we babagamba nti mu nnaku ezisembayo Katonda ali yanjuluza seals 7 ezikola obwakatonda. Baali bayogera ku gwe nange kubanga oli mwana wa taata Tonda ne mama Namugereka era zezo enzizi ezimanyikiddwa nga kintu n'ennambi mu ffe Abaganda. Mu bazungu kyekimanyikiddwa nga seed Adam and Eve.
buli kimu kitambulira mu bulongo. Kitegeera, buli kimu kitambulira mu bulongo. So tugenda kuyiga engeri yoku unsealinga seals zino ezitudde munda mu ffe, kubanga buli kintu kyonna ekigenda okukutaasa okusobola okubeera nga otuuka ku bwakatonda bwo tekiri wabweru, kiri munda mu ggwe. Tewali yagenda kujja kutaasa, ye gwe agenda okwetaasa, kubanga buli kimu tulu yonna egenda okutaasa etudde munda mu ggwe. So tusooka n'oluzzi olusooka olwaffe mwe tutudde nga ekika eky'embogo oba n'ebika ebirala ebikongozi, naye oluzzi luno lugenda ku bigere, naye lutuuka ne lujja ne ku we tuyita ewabeera obukyala oba obusajja. Y'ensonga lwaki omuntu asobola okutemwako amagulu n'asigala ng'akyali mulamu, kubanga olwo oluzzi luyambuka, lukorespondinga n'ebibatu by'ebigere then ne wali obusajja bw'omuntu, lwe bayita oluzzi olukwasaganya. Oluzzi olukwasaganya mama nattimba n'omwana abeera ali ku sseŋŋenda eyo oba wano we tuli. So oluzzi olwo luli mu kala eya red era ng'ekifaananyi we kiri. So oluzzi olwo mu kifo ky'okubeera ng'oluteeka wansi ku bigere luleete ewali obusajja bwo. Era oluzzi olwo ebiseera ebisinga balukyajinga nga okozesa power of imaginations n'okkirira wansi ng'okozesezza emirandira egy'ekimera, n'okkirira wansi n'otuuka ewali kowa oba kye tuyita lava ey'amaama nattimba gwe baba basomesa, n'omusikayo n'omuleeta yakyajinga oluzzi olwo. So tugenda kutandika okubeera nga tusmooza seal ez'enjawulo. Tugenda kusumulula 8 nga newankubadde mmwe baali babagambye 7 zibeera ziva kuva awo ewali obusajja oba obukazi okutuuka ku kawompo, naye tugenda kuggula 8 ku luno. So the seals 7 ez'obwakatonda bwo obutudde munda mu ggwe. So tutandika n'oluzzi olusooka. Oluzzi olusooka lwero oluli ku busajja bwo oba ku bukazi bwo. Visualizing nga olaba era nga woolaba mu kifaananyi ekyo. Kitegeera kyetadde ku WhatsApp oba kyengenda okukozesa ne ku video ku YouTube ne Facebook video. Yogera ebigambo bino nga ovisualizinze oluzzi olwo olusooka ng'olutadde ku busajja bwo oba ku bukazi bwo okusinziira ekikula kyo. Yogera ebigambo bino: kati neddiza era nfuna amaanyi g'obumu n'enkolagana yange eri maama nattimba. Kati neddiza era nfuna amaanyi gange ag'obumu n'enkolagana yange ne maama nattimba. Visualizinga enjuba mu bwakiwanuka nga yeetooloola mu luzzi olwo. Leka yeetooloole nnyo. Mu kwetooloola ennyo ebbasitinge oba eyabike ekutwale ku luzzi oluddako oluli mu kiwato. Kitegeera? Weetoolooze ng'okozesa power of imaginations oba ng'olowooza. Gyetoolooze enjuba nnyo emale ebbasitinge, webbasitinga ekutwale ku luzzi oluddako oluli mu kiwato. Kitegeera? Oluzzi olwo luli mu kkala eya yellow. Kitegeera? Mu luzzi olwo wano mu kifaananyi balaga gold, naye kyemmanyi luli either ways. Kale olwo oluzzi, kubanga era w'obeera nga obasitinze bw'oti gwe owulira omuzimu gwo nga era
rays ezo ez'enjuba zigenda ne zistopinga ku luzzi olwo olwokubiri. Kati w'otuuka ku luzzi olwo olwokubiri yogera ebigambo bino. Kitegera, yogera ebigambo bino: ndi mutonzi omutukuvu, ndi mutonzi omutukuvu okuviira ddala ku nsulo y'obutonzi bwange. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'ensulo y'obutonzi bwange, era ntonda eddembe n'omuyiika okubweyagaliramu n'abalala bonna n'ebitonde byonna bye ndibeera nabyo mu bulamu bwange. Kozesa era power of imagination ng'okozesa enjuba mu bwajjajja kiwanuka, gyetoolooze mu luzzi olwo mu kiwato, gyetoolooze then leka ebbasitinge ekutwale ku luzzi olwokusatu, era ojja kubeera ng'oluwulira luli wansi awo ng'oyambuka nga tonaakutuka ku mutima. Oluzzi olwo mu kala eya rays tulutwala nga oluzzi olwa gold oba lwa zaabu. So kati awo tudda ku luzzi olwokusatu olwa mama Nambi ne taata Kintu. So oluzzi olwokusatu yogera ebigambo bino: ndi bumu era obutuukiridde, ndi bumu era obutuukiridde mu nze, ndi bumu era ndi bumu obutuukiridde mu nze. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'obwakatonda bwange obw'omunda, era nfuga empulira yange ey'obuntu, era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala mu bulamu bwange, era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala mu bulamu bwange mu bw'ekitangaala. Kitegera? So era visualizinga kozesa amaanyi g'okulaba g'ebirowoozo byo, weetoolooze enjuba mu bwakiwanuka, mu bwajjajja kiwanuka, gyetoolooze nnyo then webbasitinga ekutwale ku luzzi olwokuna oluli aligned n'omutima, luyina rays eya green, yogera ebigambo bino: oluzzi olwo lugattaganya obwakatonda obwa taata ne maama n'obw'omubiri gwaffe. Kitegera? Yogera ebigambo bino: ndi maanyi g'obutonzi, sa ekikkoowe eky'amaanyi ng'okozesa omukka ogwa musoke. Gamba njagala kitaffe Tonda ne maama Namugereka, njagala kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Kati yogera ebigambo bino: kati nfuna era neddiza empulira yange n'obwakiwanuka munda mu nze, empulira yange n'obwakiwanuka munda mu nze, kubanga omubiri gwaffe gwa bwakiwanuka, era nvaamu amaanyi, nfuna era nvaamu amaanyi ag'okwagala n'ekitangaala. Weetoolooze enjuba mu luzzi olwo olwokuna, gyetoolooze then bustinga. Osobola okubeera nga oyina simbo nga ggwe
gy'okozesa nga ggwe n'ossa ekikkoowo era owulira muli mu muzimu ng'owulira waliwo amaanyi agatambula agava mu luzzi olwo gadda mu luzzi oluddako lwe luli ku kamiro lwe luzzi olwokutaano kitegera oluzzi olwokutaano wotuuka ku luzzi olwokutaano luli mu kkala eya bbulu yogera ebigambo bino ndi kwagala kw'obutonzi bwonna sa ekikkoowe ndi kwagala okw'obutonzi bwonna sa ekikkoowe ekyamusoke yogera ekigambo nti njogera nze emirundi esatu nze lwaki tukozesa ekigambo kino emirundi esatu nti obutonzi bwaffe trinity entuufu etambulira mu taata maama n'omwana si ebyo bye baba basomesa kati yogera ebigambo bino kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya ndiyogera amazima gange nga seetiiriridde muntu yenna kitegera weetoolooze enjuba mu bwajjajja kiwanuka mu luzzi olwo olwokutaano weetoolooze then ebasitinge ekutwale raise ebasitinge egende ku luzzi olwokutaano olw'omukaaga we wali ku bwenyi ewali eriiso eryokusatu kitegera ewali eriiso eryokusatu so wobeera ng'otuuse ku liiso eryokusatu waliwo kala eya pink enkwafu kitegera waliwo kala eya pink era ng'ekifaananyi we mukirabaawo mu vidiyo kala ya pink eyakiraawo ku liiso eryokusatu kitegera kati yogera ebigambo bino ndikweyamba okutuukiridde ndikweyabya okutuukiridde okweyabya kye tuyita confidence ndowooza ndikweyabya okutuukiridde ebigambo bino ndowooza mujja kubiwandiika musobola okubeera nga mukola practice kubanga kino olina okubeera ng'okikola buli lunaku osobola okubeera nga odevelopinga skills zino nozibasitinga si lunaku lumu ndikweyabya okutuukiridde sa ekikkoowe ekyamusoke era kyokoze mu gundi eweddeko yogera ndaba kubanga jjukira tuyogera ku liiso ddamu emirundi esatu ebigambo nze ng'ogamba nze kati neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda inner mind kati nfuna era neddiza amaanyi g'emmeeme yange munda weetoolooze enjuba paka webasitinga then ebeera ekutwala ku luzzi olw'omusanvu lwe luli ku kawompo ku mutwe kitegeera luli mu kawompo ku mutwe era oba ojja kuwulira nga mu muzimu gwo waliwo ekitambula ekidda ku kawompo ku mutwe yogera ebigambo bino njitonde
ekituukiridde era ekigezi. Ndi kitonde ekituukiridde era ekigezi. Sa ekikoowe kitegeera ekyamusoke. Yogera ndi nze emirundi 3 nze. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'omwoyo gwange ogukwataganya ensigo y'obwajjajja bwange ng'entabiro y'amagezi gange. Kati nfuna era neddiza amaanyi g'omwoyo gwange okukwataganya ensigo y'obwajjajjange ng'entabiro y'amagezi gange. Sa ekikoowe wano. Ddamu ossa ekikoowe then weetoolooze enjuba. Gyetoolooze then ebasitinge egende ku luzzi olw'omunaana. Oluzzi olw'omunaana luli wabweruwo. Era wobeera ng'otuusizza ojja dduwulira nga lwewuuba ku mutwe gwo nga woonaawulira olusaniya olwewuuba. Kitegeera? Kati basitinga enjuba rays zigende ku luzzi oluli waggulu okuva ku kawompoko okuyambuka waggulu. Kati yogera ebigambo bino. Ngatta era nnyunga obwamusoke bwange ku ntabiro y'amagezi g'obutonzi bwonna. Era kati neemansula amaanyi gonna agatatuukiridde mu kitangaala n'ekisa ekya taata Tonda ne maama Namugereka. Kitegeera? Sa ekikoowe. W'ossa ekikoowe then weetoolooze enjuba mu luzzi olwo. Gwe just imagine then okome over time then oba ojja kweyongerayo oba tujja kuba tweyongerayo naye tulowooza nti nno kiyina kukolebwa mulundi gumu. Mukole practice buli kiseera kubanga obudde tusigaza butono. Kola practice naye kisinga mu byonna buwangwa bwo okusobola okuwona punishment nga newankubadde onaabeera oyise ku mutendera ogwa incarnations ogw'okubeera nga buli kiseera obeera mu kubonaabona n'okomawo n'osharinga obulamu obw'okubeera nga oyita mu kubonaabona okw'enjawulo. Osabiriza busabiriza bakukontrolinga tolina independence yo. This time weddeza obwa independence oba odda mu university y'Obwakatonda bwo nga newankubadde era okuyiga tetukola ki tekukoma. Nafunyeko complaint kubamu aba YouTube nga bagamba lwaki mpostinga videos eziriko Yesu oba Jesus. Kyenyina okubategeeza bazzukulu bajjajja tuve mu bintu eby'okubeera nga tuwalagana kubanga ffenna tuli muntu omu. Nze tasiki yange nnyina kubuulira nti nno newankubadde gwe baakukyaya kabaka bulamu naye y'omu ne Yesu y'omu, Yesu Kristo. Era y'ensonga lwaki ngezaako kubasomesa n'okubalaga nti newankubadde bali baabalaga baatukwata bubuyabuya naye nga kye kimu. Kitegeera? So waliwo omwami eyagezezaako okuŋŋamba simanyi nstikinge ku nnono nneme kuyingira ate bukristaayo. Kati mulitegeera mutya nti bye bimu nga newankubadde just bukozesa mannya ga kabaka bulamu mu kukola sitoole zaabwe n'okudrivinga dark agenda. Kitegeera? Naye nga erinnya lye limu. Gwe naawe kennyini agamba nti nno oli muddugavu waliko omuzungu. Lwaki we wali ng'oli mu buzungu? Lwaki ebyo by'ogamba bye banyigiriza omuddugavu lwaki tewabitereeza? So eno tetuli mu game
game gundi blame game. Nedda tetuli mu blame game. Kyekiseera tu byayise twekwate ku mikono twetereeze tusobole okubeera nga tetuloza ate ku busungu bwa kitaffe ne maama awo tuzza ate mu cycle eza incarnations. Kyekiseera tuleke ebyayita tusonyiwe, kubanga naawe kennyini mu remembering gy'ogenda okulaba oba gy'oliraba ogenda kulaba waliwo obulamu bw'otajja kwesiima nga wakola ebintu ebitali ki birungi. N'ebyamabega tubireke. Let us live in the now moment. Leka tubeere mu bulamu kati obuliwo. Tukole ekyetaagisa kyonna okutaakiriza bajjajjaffe n'abantu baffe abatuvuddeko abali mu makomera, kubanga w'otambuza ensonga z'abajjajjaabo bagenda kulabika, bagenda kuwona nabo incarnations. Ensonga lwaki kati mulaba enkabaka abaloosa, muloota entaana, muloota musajja omuddugavu, kubanga akadde kaweddewo ayagala abazuukuse musobole okutaasa bajjajjammwe ne bannammwe be mugenda okusabira, simanyi gundi, simanyi sapule, simanyi misa. Ebyo tebibayamba. Ng'Omuganda tebimuyamba. Bisobola okuyamba eyo kweyo abalala singa nabo baali babitambuliza ku buwangiro bwabwe, singa vampires tezaawamba ne zibeera nga zanyooleza ensinza. So mutaase abo bonna abaafa. Oyagala taatawo, oyagala maamawo, oyagala ggwe, abo bonna abakwetoolodde oba abantu abaakuvaako be musabira ebitambiro by'emmisa be mulombera dduwa. Tereeza obuwangwa bwo. Bw'obutereeza ogenda bawonya ekkomera, then bafune nabo independence. That is the trick. Nabo bafune independence. Y'ensonga lwaki omusajja atabusa akuba ennaku zino, aloosa asobole okubeera nga azuukusa gwe nange. Nze nkoze ogwange lwakuba nti nno ku sayidi ya maama banteekerako akakwakulizo nti ye yakyamya abaana bonna abaamuvaamu, era okumuta bonna abaana balina okukkakkana ne balekera okubeera nga bayita bajjajja baabwe sitaani. Ke kakwakuliza kokka nze kensigaza okubeera nga owange ateebwa. Naye ngezezaako, naye nga kyemmanyi maybe bajja kkakkana nabo bakkirize bwe banaagaana mba sirina kyakkola nange. So kola naawe ky'osobola okukola, tutaakirize tusobole okubeera nga abo abaatuvaako nabo bafuna obwetwaze nga naffe bwe tukolerera kati, ate naffe tuleme kubeera nga tudda mu nsi ez'ekizikiza, tudde mu kitangaala ekyokubeera nga tutambulira mu mazima, kubanga amazima ge gaba gagenda okufuula ow'eddembe. Weewaawo kusindikira omutima gwange. Atenderezebwe, agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.